abantu musimengako netukoye ba fake people, fake friends. Omuntu omwagala oyina kyomufunamu bw'atakikuwa olwo n'afuuka mubi nnyo n'afuuka mbu tategeera n'afuuka kubanga takikuwadde. Mani nze nayongedde okutegeera ensi nabadde wano ne bankubira essimu kuva mu Amerika ne baŋŋamba Junior weebale kuba na mutima mulungi. Ani oli abantu abali eyo nga bakwagala nga regardless nga toyina kye wali obakoledde, toyina kye wali oge nga abantu bakwagala bwagazi. Nenokeera ne ubaliramu abantu bazibu ennaku zino buli omu anoonya waafunira. Abantu essente zibasingidde omukwano, essente abantu zibasingidde omukwano, naye n'obabuuza essente ozitwala wa? Ffenna nga tugenda kufa, bannange tewali agenda na ssente mu ntaana. Essente zireme kuba malamu, gwe ng'omutwe gwokera essente zireme kuba malamu. Bannange bangi nnyo abagagga bafudde ne bazireka. Bino byansi byonna bikoma wano, tewali gwe bagenda kuziika wadde ebitaano mu nsawo. Naye omuntu notta emikwano n'ovuma mikwano gyo because you want to get views ofune ssente. Is that logically true? So tubeere n'omukwano, tusiime abatubeereddewo. Ensi eraba, ensi tebagirimba. Ne bw'oyagala ofuule Junior nti mubi, people know the truth. Ensi eraba. Okitegeera, these days abantu bakola abantu ebintu ne beefuula nti ate be ba victim. Nze munaye ensi ennemye okutegeera. Naye nga Mama Flower full figure nkwebaza. Thank you for standing for the truth. Full figure yayogedde ebintu nga bituufu. Bambi nga nnumirirwa Mama Flower, weebale. Full figure weebale kwogeranga mazima. Yes, ekimanyi tonjagala. Naye ku luno wayimiridde nange because kyekyabadde ekituufu okukola. People hypocrites. Abantu beefuula. Naye bambi weebale kunnwanirira Mama Flower era full figure nsaba government. Full figure bakuwe emmotoka empya Mama Flower. Bakubulemu oluguudo lwa Jinja Road lufuuke Mama Flower Road. Nyimiridde wano okusaba government ewe Mama Flower emmotoka empya. Jinja Road yakyuke bamugulemu Mama Flower Road. Nze ne muwala wange gwe nnyenda okuzaala nyina mutuuma Flower. Kwekaba full figure oyina engeri gy'osunsulamu ensonga. N'osunsula ensonga nonnwanirira all because of me. Ngate gwe full figure sirana kye nali nkukoledde. Naye n'ovaayo nonna that thing bet my heart kyayuzizza omutima gwange. Era tewali muntu agenda vuma full figure nga wendi. Nze ne Mama Flower kati tuli ba relatives. Nze Junior Flower. Nze Junior Flower. Kimuli. Banange nakaabye. Ningamba bana Junior don't cry. Omanyiza obusungu kasita bunninya nkaaba bukaabi. Nze nne ekizibu kye nnina kasita mpuliranga obusungu bunninye nga mbwatukanga nkaaba. Ikenga cry. No, Junior don't cry. Nzaba mamange kati nze mamange akimanyi kasita nyiganga nkaaba. Nga my mother ansirisa. Mama mwete baba sirisa. Yuna abadde ava kunkubira mama wange bana abazimbe ennyumba yange ati mama wange ye supervisor. Kati abadde ambulira batayiro bazze biki olwo wali wawe bazimba obubi we bali mu kutereeza. Kati mwe temina ba mama bamwe like bwe munyiga temukaaba ye mwani anaabasirisa bazadde bamwe babakoowadda like bona ba mama bamwe babakoowadda toyina makulu. Kati mama wako agala atya gwabbe enkoko kulumbe gwabbe engatto z'abantu ku mizikiti. Kati how do you expect your mother to love you really? Nze Junior kastampulira ngo obusungu bonninye nga nkaaba nga mala neebaka nga nsirika. Nanyumiddwa baana mmwe. Era Brian White nangamba Junior gamba Kasuku muganda wo anviireko ddala. Naye bambi kibadde too much. Kasuku kyo kyobadde okola kibadde too much. Nga buli wofuna opportunity embozi ya Brian White gyonyumya. Kati gyobadde olowooza ejjo zimba YouTube ya Salum mpaka Brian White yavuddeyo naga nedda. Ekimala kimala. Ne yeerwanako.
Nagamba Kasuku amajja mu mwaji White nga ali mukwano gwennyo Brian nga yawaga abantu sente naye n'abantu beerabira Kasuku se yandibadde ayogera ku Brian White kwa Brian White yagulirako ne Kasuku ye emmotoka Forester era nga Kasuku akyogera naye munnange kati ate Kasuku n'atandika okufula Brian White emboozi nga buli wabeera paka Brian White yatuuse n'abikoowa kate Brian White ekyamulumye kugamba nti baali beyagala Zari of course Brian White ekyo kyamulumye nnyo tubeereko n'emikwano bannange Brian White fenna yatuwa ku ssente twazirya tuleka ate kumwogerera bubi omusajja Brian White oyo yagabanga ssente ng'omutima alina mulungi omanyi abantu baagala bagamba mazima abayimbi baalya ku ssente za Brian oyo naye kakati nange Junior naziryako so siza kudda wano ate ngambe ti Brian White mubi Brian White yaggwamu oba omusajja yaggwamu muleke leave the guy to be oba omusajja yaggwamu muleke bannange n'omusajja omulaba buli kiseera kati Brian White yeebuuza yatuusa atya mu conversation omanyi Kasuku ekizibu kyolina ennaku zino oyogera nnyo oli ku buli interview ku buli YouTube kwoli kyekikuleetedde obuzibu Kasuku kyobulanga ofunye backlash Junior nanyiga fulufiga akuvuma Brian White because oyogera nnyo than necessary tosobola kubanga gwe you are everywhere nobe wanna mu Kasaleero ekya nobe wa Zubeda luli nobe wa Megatron ato ine eyiyo ato ine ya Salumu ato ina gye mukola Sunday simanya Sunday Nation ato oyogera nnyo these days ate Kasuku kyotakola last time ne kati oyogera nnyo ate kati jukira mu nsi buli woyogera nnyo okola ensobi you are everywhere tusobola kubanga gwe ofuuse nsima buli YouTube ogituulako buli YouTube kati zensobi z'okola Kasuku edda yali mulungi nga interviewinga ne kati zimove toka kati jukira buli woyogera nnyo ogenda kukola ensobi kati Kasuku kyekye kimusumbuwa ennaku zino era mukwano gwange yakimboze ejjo Cafe Java zinanga naye lwaki ennaku zino abantu bavuma nnyo Kasuku kubanga ali everywhere ali ku buli YouTube oli wanna alongole wesi nova onodde wa Zubeda nove wa Zubeda nodde wa Megaton ne Namukasa ate oyina eyiyo ate ku Sunday Nation kwoli ate novaawo nogende wa Shalumu YouTube nyingi Kasuku zisaleko nyingi zisusa obungi you are everywhere kati buli wobera everywhere mu media ofuna backlash kubanga content yabula obwongo bukowa nzo olusi mundaba nga sikyajja wano nakubiri nga siriwo tosobola kubeera ku social media every day okola ensobi obwongo bukowa okwogera olina okuwummulamu naye buli wobeera ku social media Monday to Monday omala n'ofuuka ekitagasa brand enaabuuka you are diluting the brand kati laba Shiragashumba kwa interview omwezi gumu nakola interview ejo netambula kati buli wobeere nnyo ku media kuno obwongo butuuka ne bukowa zinakirabira ku taata wange my dad yatuuka nga interviews nyingi ng'omulaba akola show naye ng'akooyi kati n'olwekyo Brian White yabadde mutuufu nti yabadde afuuse topic everywhere nga Kasuku buli wabulwa emboozi aleeta bya Brian ate namugamba nga bwe yaggwamu sekyo si kirungi Brian yali muntu waffe Brian White yatuwa ku ssente tumu appreciating era nze Brian White njagala okutekinga this opportunity okwebaza bambi bantu batono nnyo abayina ssente abaziryako ne bannaabwe omuntu buli wakwata ssente nayo gye bamitwala 2 n'agikuwa nga si wa Luganda lwo si jajjaawo si kojjaawo mu appreciating people don't give out money these days they don't buli afune ssente ng'abula naye omuntu afune ssente n'akuwa ne bwe guba mutwalo nga si yakuzaala tomwogerangako bubi nzitubula abagagga bange wana bampe ssente mbaagala Junior woba oyagala nkukuba enkuvume vuma abagagga bange because omuntu okuwa ssente ze it's not the right by the way you don't have the right to help
Abantu ennaku zino mufu omuntu nakuwa sente nodda wali wazirya sente ze ate n'omuddako n'omuvuma ng'oli byagamba nti wali olina ekyamaanyi ekyomukoledde. Kyovula abantu tebakyatuyamba kubanga n'abatuyamba tuvuma bavumu. That's the problem of social media these days. Omuntu nodda ku muntu nga yali akuwaddeko akasente n'omuvuma. Kyovula abantu tebakyatuyamba. Kati oyo omusajja Brian White oba yali mufere oba sente zaggwa, the fact is yatuwa ku sente. Era leero tulina nakumusiima. Mu bantu abandiyogedde obubi ku Brian White teyandibadde Kasuku, teyandibadde Junior. Oyo muyaye yagabanga sente Brian. Naye sente zijja ne ziggwawo. Olwaleero oyinza okuca kati John abadde ne miliyoni 10 nengulako eno iPhone nengulako emizindalo zaweddewo. So tosekereranga mukwano gwo kubanga ayavuwadde. It's not good. Tosekereranga mukwano gwo kubanga ayavuwadde. Ngate bwe yazina yazikuwangako. Abagagga bangi mu kibuga wano naye tebagaba. Naye omugagga mpa ku nusu kati ngono omukyali ampadde sente zino. Mukazi yayimiridde mu America nampa miliyoni 10. The woman ali Texas. Simumanyi simulabanga nako. Nangambo yagala ki? Omukazi omukyala yangambye Junior nali njagala nnyo taatawo. Naye Junior ekikubonyabonya mu nsi muno olina omutima omulungi. Buli goyambye takusiimye nze kankusiime ne bampe miliyoni 10. Nengula eno iPhone, nengula gino emizindaalo, nengula ne laptop. Era twabiguze ne baati ne Jenkins. Ate Jenkins webale kunjagaliza. Jenkins olina omutima omulungi musajja gwe. Ne baati oyo ne Sendi. Sendi naye talina mutima mubi. Naye ngensi bw'etyo bw'eri. So Brian White tonyiga. Brian White toyomba. You did your best to people who don't appreciate. You did your best. Era nze mbeera gy'olimu oba olina sente oba toyina Brian White, you'll still be my friend. Nagenda wane Dubai. Nabeera wa Brian White oyo. Actually, hotel gye nasulako Brian White gye yasulako. Nga bandyako enkoko abaali bantutte. Nagende Dubai nga abantutte enkoko bagirya. Nenyende wa Brian White nangulira KFC. Nga gyembeera. Mpaka okutuuka okuva e Dubai. Nira Brian White nampa miliyoni 5. Nawa ne Aviator ne Kimunana. Naye naamuwa. So Brian White talina mutima mubi. Yali agaba bambi ku mikwano gye. That's abantu baffe tebasiima.